22 omwezi ogw'omusanvu mwaka gwa 2023 eddakiika ebula 5 okwera ssaawa emu ey'akawungeezi omunyo live tuba tukutuuse nago akadde kano nze Muhammad Wamala ne munange Rosette Kalungi ku lw'abannaffe abalina okusomooza mu kuwulira eggwanga likedde nga lirina ebiyongobero bingi olwaleero tugenda biraba kitalo nnyo ekya Haji Hussein Kyanjo tugenda kulaba enteekateeka zonna ate ez'okuzika bwe ziri naye nga tugenda tandika omunyo live bitundu eby'embalala olunaku olwajjo wabadde okusaba okw'okuyita mu kiro omusumba Bujjingo yeegasse n'Apostle Wilson Tumwine n'agenda maaso kubanga aliko ensonga z'alambulula mu kuzimba ekkanisa eya Holy Spirit Fire ey'omusumba Apostle Wilson Tumwine era yeeyamye okubanga awaayo akasente n'agamba abantu okwerabira ebikadde okukola ebintu ebibatwala mu maaso ensonga zonna munaffe Godfrey tumwebaze yatambudde nabo era byonna akatubirabe. Omusumba Bujjingo yazzeeyo embalala mu kibuga ne kiyuguuma nga tannatuuka ku kituuti abayimbi ab'enjawulo okubadde Nora Nakunda, Afande Johnson ne Peterson be basoose okuweereza okuyita mu nnyimba. Omusumba Bujjingo olulinnye ku kituuti enduulu n'esaanikira ekibuga mbalala bwe batyo ne bakuma amataala ekibuga ne kiyakaayakana. Abali ali waggulu muyimuse emikono n'amasimu nga You are Yahweh. Asimbudde essaala nga n'abakkiriza bwe basika ebyamagero n'okwanjulira Katonda ebyetaago byabwe. The Bible says in the book of Job chapter 22 verse 28 that you shall decree a thing and it shall be established for you. Kyolangirya kyotwala ali ku ttaka lino ettukuvu sindikiramu essaala mu bigambo byo akufule bwavu proof akufule ndwadde proof. Asabidde amasomero agafuna obulumbaganyi n'okusabira emirembe mu ggwanga lyonna. Amalogoti galina bwe gayita kuyingiramu obwavu tebulina bwe buyita kujja mu makaago. May the Lord destroy every witchcraft tonight. Katonda asanyewo buli ddogo lyonna oba ddogo lya bigambo bugambo oba ddogo lye bajja mu masabo lye baanona e Bwamba lye baanona e Tanzania lye baanona e Congo lye baanona mu mawanga eddogo lyonna lye baakusombera Katonda alyokye. Omusumba Bujjingo asiimye era n'ayanjula abakadde b'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International abaamuwerekeddeko. Ono muganda wange akolera eno naye nga mukadde wa kkanisa mu House of Prayer era y'omu ku baaliwo nga etandikira ddala. Babuuzeeko gwe weka gwenda okuwa akazindaalo. Mukama siimwe yanyoni ndigambarra amazina gange nawayita Samukeno Bwisho musumba tawakwakira mulimbarra akwereza omugisha. Amina. Kura House of Prayer Ministries International omusumba Bujjingo bawaddeyo obukadde 2 okuyambako omulimu gw'okuzimba Holy Spirit Fire Church. Twagala kuteekawo ensigo yaffe, twagala kugulewo seminti wa bukadde 10 ate tuguleyo n'emitayimbwa gya bukadde 10 bwe bukadde 2 ku lwaffe ate ne ku lwa House of Prayer Ministries International. So engeri gye tuli nti tulabagana bamujja tuwa akawunti tuziteekereko e Kampala mu muzirabe eno naye titusobola kukkiriza mulimu ogwo okugenda nga tetutaddeemu taffaali. So seminti wa bukadde 10 n'emitembwa gya bukadde 10 era kyemanyi bwe nzirayo e Kampala
bajja kusanyuka nti nakoze bulungi obutadduka ng'omulimu ogwo gugenda mu maaso. So kyensobola okwogera ekyo ekitiibwa kya Mukama. Susan Makula Bujjingo mukyala w'omusumba ategeezezza nti essaawa yonna bakomawo ne Church Girl Camp okuyambako abaana ab'obuwala mu kitundu ekyo. Ku luno tukomawo nga tuleeta Church Girl Camp Musumba. Twagala kudda ku lw'abaana abawala obasikiringa naye ate n'okwogerako nabo. So tugenda komawo essaawa yonna nga bwe musumba bwe yayogera date tujja gibabuulira nti olunaku bwe luti ne bwe tugenda kuba ku church nga ate tukomyewo n'abaana bawala tubatendeke Mukama nga naffe bw'atuwadde ekisa. Naye nzikiriza nti buli ali wano Mukama agenda mmukolera. Omulamu olina okuba n'essuubi. Olabaza obulamu mu magumba amakalu. Omufu ate alina ssuubi yafuna obulamu. Ate gwe akyali omulamu tayinza kulemererwa. Abamu ku baali e Kakyeka bawadde obujulizi olw'olukuŋŋaana olwaliyo. Nze nalokoka nga 26 e Kakyeka nga nina ekiruubirirwa kyange kye nali nsaba Mukama nkolere. Nali nsaba kapito nga simulina. Naye ekiseera tekyalwawo nnyo era kati omulimu nagufuna. Neebaza Katonda. Mu bubaka bw'omusumba Bujjingo akubiriza abantu okwerabira ebikadde bateeke essira ku by'omu maaso. Agambye nti baleme okwekwasa ebyekika amaaso bagateeke ku Katonda. Bwe njogera bwe nti mba siduula mba nkuyamba. Kyova olaba nti abantu bwe bagenda beeyongerako waggulu okubalaba appointment kubanga ogenda mugamba bikyoleeta nnaku gye yavaamu oba olina ky'omugattako. Okulaba abantu ab'obuvunaanyizibwa osiikinga for an appointment ate walala owandiika ne byogenda okumugamba. Appointment number 1 reasons official ati naasoma erinnya lya munoonya kati kano aleeta official ki oba ne bakukkiriza naawe setting a standard yagala abantu bonna eryo tteeka lya Katonda si lyatulekera musumba tumwine twagalane naye tiyatugaa nti babeere mikwano gyaffe. Ku ssaawa 12 ez'okumakya omusumba Rosias Bujjingo asabidde omukisa abakkiriza n'okubasaba okuddamu okusisinkana ku lwa Independence Night e Kololo ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba. Musaba akukulembere mu lugendo lwo, akukulembere akwebembere Mukama. Tewali gy'ogenda nga si ali mu maaso eyavudde wala ng'ogamba naye ekyange mbadde nnyina kino na mu lukuŋŋaana n'ogende nakyo mu linnya lya Yesu. Eyavudde okumpi n'eyavudde ewala ebizibu yammwe ebitono n'ebinene byonna bikolebweko mu linnya lya Yesu. Katonda ffe akwate engabo n'akagabo alwane awangule buli kimu kyonna alyoka weebwe ekitiibwa kitegerekeke nti olina Katonda. Byatumwebaze Godfrey, Crossroads TV, Omunyi.